Abayisiraamu wamu n'eggwanga okutwaliza wamu babutikiddwa amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'abadde akulira ddawa ku muzikiti ekibuli Sheikh Muzaata ng'ono afudde leero ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Muzaata amaze ebbanga lya wiiki 2 mu ddwaliro lya IHK Namuwongo gye yaddusibwa oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku mutima era ng'abantu bazze bamubika enfunda eziwera okutuusa leero lwe kikakasiddwa nti afudde. Kigambibwa nti Sheikh Muzaata nga tannatwalibwa mu ddwaliro lya IHK yasooka kukeberebwa ne kizuulwa nti yali akwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19. Muzaata yasemba okwogerako eri eggwanga mu kuziika omugenzi Anas Kaliisa eyazikibwa e Ruhama mu disitulikiti ey'Entungamo. Byabufuzi wano wammwe njagala wamu haji kigongo yokenkengeri mwamenyane mwesumabba wano temwagala kujjawo mwalabawo ki naye mbategeeza kyekiyita waggulu otega wansi bwe bimala okubatabukira eyo mudda kibuli wano mwatulekera bayibulayimu Ssemujinganda mwatulekera bano Basumani Basalirwa mwatulekera Road Mayor be mwatulekera wano. Ebitonotono ebikwata ku Sheikh Muzaata yazaalibwa mu myaka egya 5 mu bitundu eby'ebwayise mu Lufula Zone eri kitaawe omugenzi Adam Muzaata ng'ono yali musomi wa dduwa Kayingo. Yasomera ku Bilal Islamic School ebwayise, Bilal Quran School ewandegeya nga mu mwaka ogwali 1982 yegatta ku Madina University Saudi Arabia gye yafunira ekitiibwa ekya Sheikh. Muzaata ajjukirwa nnyo okuba mu bukuubagano n'abantu ab'enjawulo okuli n'omukulembeze w'eggwanga ng'ono yamulanga buteetaba ku mikolo gy'Abayisiraamu kw'ogatta yali nankulu w'ekitongole ekya KCCA Jennifer Musisi ng'ono yali amulanga olw'amaloboozi agaali gava mu bintu eby'enjawulo agaali gataataaganya ekibuga. Mu balala bazza kuubagana nabo mulimu bakazannyiriza okuli Mariachi kw'ossa n'abayimbi okuli Eddie Kenzo n'abalala nga ne Bayisiraamu banne abadde abalumba ng'omu ku bano Munyagwa Mugaati gwa Bata ng'ono olwamulumba kyamuwaliriza okugenda mu kibira n'amusomera dduwa ey'akamulali. Bayimaamu muveeyo, Abasiraamu abaabulijjo muveeyo, ebivubuka ng'ebyo Mubaraka Mugaati gwa Bata bakironda ku division nkulayira talina kyatukoledde omusanga akutte ebigaali bw'atwala bw'oba twakulondera mulago. Muzaata abadde mpajiruwaga mu ddiini ey'Obuyisiraamu naddala ku kitebe ky'Abayisiraamu eky'ekibuli ekikulemberwa Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa. Wano ku Case TV tukubagizza Abayisiraamu bonna mu ggwanga olw'okuviirwako empajiruwaga mu ddiini eno. Musiraamu ani yagamba nti mulimu edduwa ey'effitina? Ani yagamba nti Musiraamu mulimu edduwa ey'effitina? Ebivubuka ebyo n'obuuza byana by'abakazi baabizaalira wa baabizaala ddi?